olukyalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olukyalo nga luwedde tuliyambale ngule tulipimba mulukale amukola ngambe nyamukeko waggulu oba wangu ekifaananyi nange kanika Bri and Z njagala kabeeremu abakadde baffe abatukyaze olunaku lwaleero bakulembeze bannange mwenna bamemba ba paliyamenti bameyazi bwe tuli mu ssanyu ebirala sijja byogerako naye nja kubaano nga mbakubiriza mwagale ensi yammwe temwinayo nsi ndala gye mwina okugjako eno ate Katonda alinammwe naddala mu abavubuka temuggwamu maanyi tulwana eno naye ne Katonda alwana omuganda agamba ekiwola bakikwasa ngalo eddiba lyengo balyesiba mu kiwato so temuggwamu maanyi basebo ne bannyabo mwongere okulwana kubanga ne Katonda akola ki atulwanirako mwebale nnyo mwebalire ddala tuli ku mukolo kankomaawo omukama abeere nammwe basebo ne bannyabo nsanze abantu b'ekifampa mbamanyi kubanze ndi bweno naye leero muyina olusanyusanyu olw'enjawulo wiikendi eno ebadde yasenyu nnyo basebo ne bannyabo twabadde eggulo mu kivulu ky'omu ku mikwano gyaffe oluvannyuma lw'ebbanga eddene naye ate olunaku lwa leero lwa nkizo eri nze ng'omuntu eri ffenna ng'abantu b'omu Buganda eri ffe nga ba National Unity Platform olunaku lwa leero nakedde ku makya nga nzijudde essanyu kuba nze ng'omuntu basebo ne bannyabo wamu ne mukyala wange olunaku lwa leero nga 27 guno omwezi gw'omunaana tujja kuza emyaka 11 egy'obufumbo obutukuvu si 11 nga tuli wamu tubadde twagalana emyaka kati 21 nga tuli wamu naye ate nga bomanyi ngera boli ng'ebya Zaake bwe biri libasinkana ne basooka ne beeyija ne munne naye olw'ekisa kya Katonda tutuuse ku kkula lino so olunaku lwaleero basebo ne bannyabo nange ndi mu kujaguza myaka 11 nga nyambadde empeta ey'obufumbo era tulina essanyu nti olunaku lwe lumu olwaleero Ssaabasajja Kabaka naye we yawasiza maama n'Abagereka mu mwaka gwa 97 embaga eyo nagiriko nga ndi mulenzi muto nnyo so kya muwendo nti lunaku lwe lumu tujaguza okugattibwa kwa Ssaabasajja Kabaka naate kya muwendo nnyo ti ate ne muto wange mukulembeze munnaffe Honorable Francis Zaake naye twesanze nga tuli mu ssanyu nga tujaguza obufumbo bwe kubanga mu buwangwa guno gwe mukolo okukyasingidde ddala obukulu kubanga obufumbo obukulu obutuufu kwe kujja omukyala mu bazadde be kuba abazadde baffe be bakiise ba Katonda so tukuyozayoza muganda waffe Honorable Zaake essanyu litutta ate mu ngeri y'enjawulo titagenze besimani we w'embale omukyala tamugye embale omukyala tamugye Buddu tamugye Buweekula tamugye Kangulumira amugye waffe wano Gomba so tuli basanyufu nnyo basebo ne bannyabo tulino basanyufu mu Luganda ndowooza lye lino essanyu ery'ekitalo so tulina essanyu lya kitalo basebo ne bannyabo nze ni musanyufu muganda wange nti otuweesezza ekitiibwa Abaganda bagamba mbulira gw'oyita naye kubuulire empisa zo obeera ng'oyita ne banno ate tubeera twekuba olwali bulijjo kuba ffe engeri buli omu ojja nkubiriza munne okola ekituufu kati tubeera basajja abajjudde bwemba nkomawo bwemba siri waka mbeera mu bafumbo bannange era omukyala abamugumu nga ndina essenyonyi musajja mufumbo agumidde abamugumu nga ndina enubyanuli
musajja mufumbo agumidde kati ategenda kuba mugumu nnyo nga nini Zaake musajja mufumbo agumidde. Ate no tuweseza ekitiibwa naddala ffe nga bakatuliki bulijjo ntambula n'emikwano gyange edi mutwe mukatuliki nnyo sapulete muba mulago Zaake mukatuliki nnyo sapulete muba mulago naye batuuka ombulizi n'agamba kati abeetegese obulungi nga te bakatuliki mwe muba musembera Zaake abadde nga asigala watudde ne edi mutwe asigala watudde sebo nkwaniriza kati ogenda natutandika okusembera naffe basebo ne banyabo olunaku lwaleero nja kwongera jasi kubiriza abavubuka mwenna okwembulesinga ekitiibwa eky'obufumbo. Bakyala baffe babeera nnyo naffe naye nze emyaka gye maze ku nsi kuno ngize nti ebyo omukyala osobola omukolera ebirungi byonna, osobola omuzimbira zigoloofa, osobola omugulira emmotoka ez'ebbeeyi, naye omukyala abeera confident nnyo ng'omuwasizza mu butongole ekyo ekitiibwa omukyala kyabeera nakyo naye n'abeera confident accountable. So njagala n'okuyozayoza amannyinaffe Bridget nti mwebale kutuuka kukula lino akati bwe tulaga tulabayo ffe abamu bwe twayanjula wayitawo n'emyaka ne tukuba n'embaga naye kakati ffe twanjudde ng'ate n'embaga tugirabe eyengedde. Sebo tukuyozayoza nnyo 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 nyozayoza ne bannayuganda bonna bonna ebirungi ebatuuseeko mu kaseera kano akatono n'ebirala byonna byonna. Katonda mulungi nnyo, Katonda akoze ebyamagera, ayongedde tulaga nti w'amaanyi, ayongedde tulaga nti ne bwe weyita w'amaanyi otya ye gyali waggulu. So twongere okwekwasa Katonda, twongere okubeera abantu abalungi, abantu b'eggomba, abantu b'ekifampa. Sanyuse nnyo okubeera wano, ffe nze ndi wa kuno era mmwe abali kuno mumanyi mukyala Sentamu omusawo eyagulawo eddwaliro lyawo kuno era ne mukulu waffe gwe bayita Semanda Frasco akyali wano akyabajjanjaba. So tuli baana bakuno nasemba okubeera kuno nga ndi kalenzi kato tambula sambadde na saati nengomyewo nga ndi pulezidenti wa Uganda wadde ngomyewo nga ninako amayinja agamu ge sinaba kwambala bulungi nga sinakwata na kiri kitabo ekitukuvu kulayira naye nanja komawo nga naye byonna byomamaze okubikola. Ndi musanyufu nnyo baganda bange, nja kwebaza mukyala wange okunkuuma era musabe yadde tansubira muyita nanjagala nkuyite bambi obubireko jasi ku bantu abantu bamanye nti nalonda bulungi. Mama kansabe ogyobire ono ye mukyala Kyagulanyi wetukumaganye myaka gyaffe 21 tuganye okukaddiwa tukyaganye tulinda tusoke tuwese Uganda ekitiibwa. Mulabe president ne first lady afaananako ogulu tukakireke webalengene bwebetulira bana mikwano gyaffe mwenna naddala abatali ba NUP naye nga mubaddewo olwa Zaake ndaba Honorable Mukaaku n'abalala bangi bannange mwebale akabonero ako twongere okwatagana twongere okunyumyagana oba oli awo ekinatugatta tulibeera nga tunyumya mboozi ku mwenge ne tukwatagana oba oli awo tuliba mu jimu nga tukajjuza ne tukwatagana oba oli awo tuliba ku mukolo gw'omukufe ne tukwatagana naye nga tulina okukwatagana. So mwebale nnyo baganda bange, mwebalire ddala omukwano n'okwagalana.